Kyagulanyi ne bukeere nkya mu mbeera eno eriwo n'agamba nti bano babbye akalulu ngenda mu kkooti sigenda muwakira tujja kuba twawukanira awo nze era nga mugasebo bw'oba ogenze mu kkooti ffe tetukiwagira kakati Walukagga walabi gye yalaze gwe wali olabyewa ng'akakiiko ko kennyini ke kakuwaabira akakiiko k'ebyokulonda buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'okulonda kiringa mmwe bwe babagamba mbu CDF omukulu w'amagye ate kati yalambika wawe munaalaga kiki kyekinaakolebwa ng'okulonda weekuli gwe kyolaba kiriwo mu mateeka osobola okuyisa omulambo gwe mu kyalo ky'abasezi ekiro mu matumbi budde n'oyisaawo omulambo gwe ku kyalo ky'abasezi gwe nkugambye gwe bakugamba nti ekyalo kyeyo kijjudde abasezi ate gwe n'okwata omulambo gwo ogwetikke ku kagaali oguyiseewo ekiro baba bajja kugulya kakati seerimba era kye twagala okusaba abantu nga Bawalukagga ensi tekoma ensi yali ebaddewo weeri ejja kubaawo ekyawukanya ensi be bantu ffe tuwagira maanyi g'abantu omanyi enjawulo waliwo ebintu bya mirundi ebiri waliwo kooti ne people power ge maanyi g'abantu mu kulonda kuno kwe tugendamu nempulira nti Kyagulanyi yagenze mu kooti za Museveni zino zolaba zifaanana okutesitinga nga tuzze tuzitesitinga nga ne ku misango gy'okusala omubbi w'enkoko tebasobola ti ate otwaleyo ogwabali abalina special interest tujja kuba twawukanira awo nze era nga mugasebo bw'oba ogenze mu kkooti ffe tetukiwagira. Oh, it's Christmas again. What a year. 2025. A year of ideas, working hard and developing more. As we reflect on a past year, our collaboration with you has been so good, wonderful, and it has made us stand out. As Tete Business Solutions, we wish you a Merry Christmas and a happy, fruitful 2026. Let's work together, grow ideas together for better prints, better branding, better promotional items in the year 2026. Tete, tugende tukole. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Tusanze Honorable Tamaguzi tuli ku ground wano mu Nakaseke South jakulembera era asose kutulaga ku makubo wano tankuko wano mu Nakaseke eggombolo leno gye mulimu ye Nakaseke wano. Okay, kakati Honorable wenkusangidde tuli mu kunoonya kalulu kye kisookera ddala abantu kiri kitya ku ground. Nze n'akalulu wange kalyoke sirina mutawaana kubanga era muntu mbuulira kiki kyenkunyonyola kyotalaba. Nina kunnyonnyola amakubo togalaba musajja kolokosa emyaka 4 n'ebirala ekirondesa omubaka parliament kutuusa eddoboozi ndituusa. Kooti ya Walukagga wagirabye n'engeri omusango gye bagusazeemu. Kaakati ezo kooti za Walukagga si ye yekka alina okutunuulirwa mu kooti. Kooti institutions zaffe nga bwe mulaba zifaanana kati zirimu bakaada judges. Oyo eyamusalidde omusango yali yeesimbye ku kaadi ye NRM. Eri ewaabwe ebunyolo yasaze omusango gwa Walukagga gwe bayita Kinobe. Musajja w'eri bunyolo yali yeesimbyewo ku bwemupi ku tiketi ye NRM. Ne bamukuba akalulu kakati bazze bapromotinga abo bajjaji. Nze kyenkugamba sikiwaayiriza naye mwenyini bw'omukubira gamba nze bifaananyi mbirina yali yeesimbyewo ku bwemupi ng'ali ku kaadi ye NRM. Kakati most of those kaada judges akola kabampaane nti tayagala kukyusaamu mu kusala kw'abakama abe tayagala kukyusa kati ebiro bwe bituuka abantu ne bajja mu institution zizina emmanga Museveni kyalina okutunuulira nga head of state. Abantu ne bajja mu institution ya parliament obwesige, abantu ne bajja mu institution ya judicial obwesige, ne bajja mu executive obwesige. Anything can happen. Ekikuumira eggwanga awamu
ze respect ze bawa institutions ezo kati olwaleero bwe twetyo yanjula ku mikolo banenze mubaka parliament yatwa mugende mwali mututesereza ki ekituyamba amakubo gafa amalwaliro gafa abantu tuli mbwafa totubuli agenda mugende ne speaker wamwe gwe bamwogerera kakati nga wegira eranze wenga nze lutamaguzi ekyemupya okujjako gwengo manyi nogira kati n'abalamuzi olwaleero bwe bafuuka abaana bangi bali mu makomera abaasibwa emyaka n'emyaka tebafunanga justice naye ng'owulira simanyi mikasi cyuri dipuroko ng'omulamuzi alagidde bayedi mutwe babazzeeyo mu kooti mulwadde ssenyiga ng'omulamuzi agaye mikasi cyuri dipuroko mbu ye talina budde alumwa ssenyiga abaana bano bonna generation z'olaba eziri mu makomera ezitafuna bwenkanya famire zaazo zonna ne zigootaana nabo ne baggwamu future balina ababali emabega era nabo bennyini weebali wali kakati nze ono omulamuzi okujja n'asala ebyawalukagga sekyaneewunyisiza oyo kaada w'NRM oyo omulamuzi Kinobe oyo oba ali namba ki mu kitabo kyabwe eky'NRM ekya yero buuku mwali mu kitabo kyabwe nkulayirira muga Katonda Kinobere mwali Kinobe mwali Kinobe mwali mu kitabo kyabwe ekya yero buuku era bwe nalabye w'NRM nga bamuleesa asalira owanuupu omusango gwoba totegeera kati nawe bwekubuliza ekibuzo kya okulaba w'NRM kaada eyeesimba nawokko ku bwemupi mu Bunyolo neerabidde oba ye constituency ye ku kibiina ky'NRM nga bamuleesa asalire owa NUP omusango kiba kikwewunyisa. In fact kansembeyo na kino honorable bwe tuva mu kalulu waberawo nnyo emisango mu kooti egya kalulu kale tumanye olusi gikwata ne kuba opposition kati wano mugenda kukola mutya kakati abantu munayefe abantu abamu twatadde kooti za Museveni zino kooti tezikyayamba ffe bantu si zaffe zino kooti z'NRM era abagenda bagende nze bwe ngenda kalulu ka Kyagulanyi nangamba nti agenze mu kooti sigenda muwagira Kyagulanyi ne bukeere nkya mu mbeera eno eriwo n'agamba nti no nti bano babbye akalulu ngenda mu kooti sigenda muwagira okimayo ki osobola okuyisa omulambo gwe mu kyalo ky'abasezi ekiro mu matumbi budde n'oyisaawo omulambo gwe ku kyalo ky'abasezi gwe nkugambye gwe bakugamba nti ekyalo kyeyo kijjudde abasezi ate gwe n'okwata omulambo gwo ogwetikke ku kagaali oguyiseewo ekiro baba bajja kugulya kakati seerimba era kye twagala okusaba abantu nga bawalukagga ensi tekoma ensi yali ebaddewo weeri ejja kubaawo ekyawukanya ensi be bantu kati oyo kaada w'NRM naye nga sooka obuuze Chief Justice ali eri naye azinze emikono kyogamba ye talaba misango gy'abaana be baggalira mu makooti ne bagaana mu makomera be baganya okuleeta mu makooti nga bule abaana b'NUP bwe batuuka okubaleeta mu kooti kwolwo omulamuzi bw'afuna ssenyiga bwe batuuka okubaleeta mu kooti kwolwo omulamuzi bw'afuna okuziika ewaabwe kyogamba ye Ssaabalamuzi bebi nti tabiraba kakati ezo tiimu of course tukimanya abo bonna bakaada ba Museveni nze era munnaye nze ekigwawo kati mu kooti tekikyaneewunyisa bano bakaada ba Museveni baddukanya kintu kyabwe bakitetenkanya kulaba bwe babeerawo era mu kulonda kuno kwe tugendamu nempulira nti Kyagulanyi yagenze mu kooti za Museveni zino zolaba zifaanana okutesitinga nga tuzze tuzitesitinga nga ne ku misango gy'okusala omubbi w'enkoko tebasobola ti ate otwaleyo ogwabali abalina special interest tujja kuba twawukaniraawo nze era nga mugasebo bw'oba ogenze mu kooti ffe tetukiwagira anti ffe tumanyi ffe tuwagira maanyi g'abantu omanyi enjawulo waliwo ebintu bya mirundi ebiri waliwo kooti ne people power ge maanyi g'abantu fe kakati walukagga walabi gye yalaze gwe wali olabyewa ng'akakiiko ko kennyini ke kakuwaabira akakiiko k'ebyokulonda buvunaanyizibwa bw'akakiiko k'okulonda kiringa mmwe bwe babagamba mbu CDF omukulu w'amagye ate kati yalambika wawe munaalaga
kiki kyekinakolebwa ng'okulonda weekuli gwe kyolaba kiriwo mu mateeka kakati naffe kyetugamba nti Walukagga yabadde ng'ekize pulikasa ku kijja Walukagga yasetinze precedent of the likely outcomes ezigenda okujja nate gwe kyenkusabye n'okusaba ebiseera ebisinga mwe mugenda ne mulowooza nti abalamuzi bamalayika nabo bantu ngaffe naye ate ne wakubadde wabaddewo ensobi ezikolebwa waliyo abalamuzi abakyayimiriddewo webali not the whole judiciary is dead. There are some judicial officers who are still doing their noble work and you will respect them. Nefe ekisinga okutwewuunyisa nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya judiciary yaabwe kati bano bakinobe be baleeta nga nabo bakimanyi these are cadres of NRM. Nze ne bontwala ewa kinobere gamba tomala budde ono yagutusingisizza dde ono kaada we NRM era nakikubirako Walukagga ne mugasebo kino nkikugambye mu kyama gw'okimanyi nti agenda okusalira omusango kaada we NRM awedde emirimu nga n'omulimu bamuwa for special interests. Genda olabe yeesimbayo babayita Burasha kimanyi Burasha eri mu Bunyolo yeesimba ku tiketi ye NRM ne bamukuba akalulu. Kati oyo vwejjo tusuubira okusanga obwenkanya n'abalala gye bali banyi naye tekitegeeza the whole of judiciary is dead. Ng'era bw'olaba nti fe abalimi oyinza otuuka mu mwanyizo nga zaalibwa akawuka naye n'osangayo ate omumwanyi omugimu ennyo nga gwo ne weebuuza nti ate guno guli mu musiri gwange naye gwe ogwanja waliwo abalamuzi naye gwe weebuuze ye saabalamuzi akola ki lwaki azinga emikono nga people don't get justice on time. Abantu ne babala emyaka 5 tebawozesebwanga bwali wali simanyi Julius Prudence nga bwali wali boogera simanyi baluyita Lulatini banansi bagenda keerenkya bagambe nti institution zino ziveewo olabe n'obugombe buno babafuuyira obwekiyaayo obwo mugundi ayitawo nga n'atalina makulu bamuyisizaawo obugombe nga tebukyakola nga bamaze okwekyawa kati sebo otulaba wano mu biseera by'Obote Museveni nga yeekyaye wali tosobola kuyimirira wano ng'abayeekera bali eno olidde sebo ng'abayeekera bali eno kati omuyeekera tolowooza nti yakoma mu gya 8 tolowooza nti yakoma mu gya 8 omuntu kasita ajjamu essuubi mu institution n'agamba nti ne palamenti bwe mutuula tekyalina makulu mukeera kwewola ssente siraba kye zikola n'agenda mu ddwaliro teri ddagala n'ayita ku makubo gaafa n'alaba abaali badde boogerera ebbeeyi y'ebirime tali yabyogera n'agamba abo banyamba ki tibeegabira musaala gwabwe n'agenda mu kkooti n'otwala wali nti ayo omusango gwabo eyo bw'otuukayo bw'oba tolina ssente tokyawangula musango mu kkooti kuba ejjudde bakaada abayala n'atunuulira ku saabalamuzi nga naye yeefuula nga kansala w'ekyalo saabalamuzi w'eggwanga nga yeefudde nga kansala w'ekyalo nti talaba bigenda maaso nti abaana b'abantu babalemeza mu makomera tebabaleeta mu kkooti kubanga saabalamuzi yateeka oda nti muleete abantu abo tubawozese bajjaji weebali wano naye ali wali azinze emikono alinda musaala gwe na bugombe bumuzza waka kati nga badda ku bano ba executive nga babatunuulira nabo temwewuunya Uganda nga namwe ab'amawulire temukyalina we musobola kukolera amawulire nga bakugamba nti abantu beesaza akajegere tebakyayawulawo wakati wa Kikere na Nswaswa. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.
Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Hello everyone, I'm Agatha May, the HR of Tete. To all our esteemed customers and clients, we thank you for all the opportunities you gave us. We thank you for branding and trusting us with your printing work. And we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To all our clients, thank you for letting us print your ideas into life. Happy holidays. We appreciate your trust in Tete. Have a blessed Christmas. From design to print, you made our year meaningful. Merry Christmas. Yes, with love and gratitude, we wish you a Merry Christmas from Tete family. Happy holidays. May this season print happiness in your lives. Happy holidays. Thank you for trusting Tete Business Solutions with your branch. Merry Christmas and Happy New Year. Kati omusiraamu yeeyisa atya essaawa eri oyo ajaguza Ssekukkulu ye tulina kuyita tutya mu nnaku zino eza Ssekukkulu ako tukayiseewo mangu. Mukulu Kafton Lujja kibuzo ky'ombuuziza kikulu. Ensi eno gye tuwangaaliramu tugiwangaaliramu ne bannaffe ab'enzikiriza ki endala. Ate basiraamu bannaffe we should or we must respect others' religion. Tuwe amadiini g'abalala ebitiibwa. Nabo bawe yaffe ekitiibwa. Era na musesuko Ssekukkulu eno gye tuyingiramu by'otalinaako kumanya tobyogera kubireke. Eddiini y'omu kugamba bayibuli togimanyi gireke. Ate nammwe baganda baffe abatali basiraamu naffe ebyaffe Qur'ani woba togimanyi naye kola ki gireke. Wa respect eddiini yange nange mpe respect eddiini yo nga tewali muntu kuvoola madiini g'abalala kubanga ensi tuteekeddwa giwangaaliramu twayagala tetwagala tuteekeddwa giwangaaliramu abasiraamu n'abatali basiraamu. Okudda ku kibuuzo kyo ffe ng'abasiraamu tugenda kukola tutya mu bikujjuko by'abali baganda baffe abatali basiraamu. Nkuddamu ne aya ya Allah eri mu surati Al-Kafiruna aya esembayo Allah yagamba bw'ati mu Qur'an lakum diinukum waliya diin. Yategeeza ki? Yategeeza n'agamba abatali basiraamu balina eddiini yaabwe naffe tulina yaki eyaffe obusiraamu. Mu eddiini yayo obusiraamu kyekusomesa okukola ky'oba okola bali baleke bajjaguze baselebratinge babeere nga basinza Katonda waabwe emusinza yaabwe. Naawe genda mu muzikiti osaale okole by'oteekeddwa okukola nga ggwe Omuyisiraamu. Kikulu nnyo ekyo. Yes, Musiraamu saala kubanga engeri gye saala siiba tola zaka genda e Makka yeddiini yo kyegamba okukola ne bali eddiini yaabwe kyebagamba okukola. Tewaliwo ligamba tunulako mu ddiini y'omulala tegererako ku ddiini y'omulala zima yakolawo oti amateeka buli omwana agali nzire ku Maama Maria mukube nkwate enyondo nkube Maama Maria tekiri muteeka oba nzire mu sapuli y'omuntu njiyuze mu mateeka 5 tekiriimu ne mu gooli 10 temuliimu asigale n'eddiini ye. Kyobulaba nayagala nnyo bakadde baffe abatali bayisiraamu abo kubanga mwe tuva Kafton gubalaba jjajjaawo balina okudda emabega. Ojja kubalamu bajjajjaawo nga babiri oba basatu bonna nga zibasiraamu. Ojja kusanga yenze Abdallah
Sali Katumba oba Sheikh Zuba Sali Katumba jajja wange ye Khalid Kafero odde ku jajja wange addako ye Peter odde ku jajja wange addawo Paulo esibuko bajjajja ne jajja kakati bali eddiini y'Obusiraamu yajje ne mu Uganda nga mu Uganda wadde eddiini y'Obusiraamu eyingiddewo kwega waliwo n'amadiini amalala gaaliwo ge baasangawo n'amadiini agajja nga Obusiraamu mumaze okuyingirawo baganda baffe ba missionaries baleeta eddiini abakatuliki nejja bona again nayo nemala nejja kati abasiraamu bano abaasiramuka okubayo abatali basiraamu baali bawanya eddiini y'Obusiraamu ekitiibwa nga oba ogenze mu kyalo owaka owajjajja nga si musiraamu oba owataata nga si musiraamu wayinenga ekisenge ekikyo ne bagayo ekisenge kikyo haaji mwogenda okusaalira lwaki akurespektinze osinze Katondawo naye weyajja okukyayirako bwana kuba omusiraamu yamuwa omusiraamu yajja okusayira kangane namugamba nno ekisenge kikyo saba Katondawo nga bw'oyagala sinza mu ddiini yo nga bw'oyagala yes so kitwetaaga ffenna bulema we munekitiibwa sekukkulu we batekuteeko gireke abalala bekwatako ebayiseewo lwaki tufe abasiraamu tutugamba Merry Christmas and Happy New Year kikontagana n'enzikiriza yaffe ekya Merry Christmas and Happy New Year kubanga ogamba Merry Christmas ng'oli mu musiraamu oba omaze okukakasa n'omutima gwo Allah azaala kubanga ffe tukkiriza nti Allah takola ki tazaala mu sura eyitibwa surati qul huwa Allahu ahad ya surati Ikhlas nga Allah agamba qul bagambe baganda baffe abatali basiraamu mu njogera ennungi huwa Allahu ahad Allah ali omu Allahu samad Allah yeesigamirwako ensonga zonna mukulu jadda mugamba lam yalid walam yulad Allah tazaala era teyazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ali omu kubanna munigina kati nawo nziriddemu ekibuuzo eri muganda wange ensamba n'abalala bali bangamba lwaki gwe tojja ne tukola message ya Christmas mwaka ku mwaka balaba nze siwaayo message so mpa Christmas ekitiibwa erimu abajigira naye nze wange kiba kinenge gye kikontanamu nenzikiriza ate sigala n'ekyo nkiwa ekitiibwa yembuuza yaabwe ffe abasiraamu tulina salaamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kitegeeza ki okusaasira n'emirembe gya Allah n'emikisa gya Allah gibeere ku mmwe nawe noddamu naye abatali basiraamu balina ennamusa yaabwe era tugiwa ekitiibwa mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era zembeera zibaleke beebuuze bwe batyo tokivumirira kireke baleke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh muliyo mutya banyawe ne basebo abatulaba side eyo ate side eno ndi ne mukwano gwange seeka wange aba best friend aba brother family yange gweyagala alhamdulillah Allahu akbar Sheikh Zubad we bale byonna nawe we bali kusiima Sheikh Zubad twali naye ulajiwa Sheikh Zubad nayimirira mu duwa ya mukadde lekakade duwe kyatambula nakati ekyatambula basindikira obutambi nga nyimiri down kusomera duwa amina kulujja kafuton damu amina tone damu amina omanyi ekyanjawulo kyolina Sheikh Zubad ne baseeka bonna be nali nabo temuteeka maanyi mangi ku muntu kwegamba nti muntu mulowooze nti alina bbeera ekyo kyolowooza nti bwe mukyalifa bamutonda si efa abatonda omuntu oyo Allah yamutonda yamumanyi yamutegeera era omuntu omuteekako maanyi osaba omuntu nakuteekako amaanyi seeka abantu abateekako amaanyi si buvunaanyizibwa bwaffe omuntu yenna atulaba n'atuwuliriza Allah yatonda omuntu nga wanjawulo ekitonde ekiyitibwa omuntu oba ffe abantu tuli very complicated era ffe ng'abalyoyi b'emwoyo byonna tubikwasa mutonzi waffe Allah omutonzi waffe yasalawo kikulu nnyo ekyo oyagala mb'osalirewo omuntu omukulu olaba abantu baawukana nga taata y'omu ne maama y'omu yabazaala omwana n'ayawukana ne baganda be n'afuuka ekizibu n'oyawukana ne mukwano gwo gw'obadde naye ebbanga ne bigaana okukwata ate omuntu gw'olabye obukulu ng'ate tomumanyi lwaki omumalirako amaanyi go g'omalira ku muntu oyo naawe geemalireko
obeko kye weeyongerako sate seka weewuunye kati ffe tuli basiraamu alhamdulillah osanga omuntu ng'olwayo tulina n'okukolagana n'abatali basiraamu naye nga tosazeewo obutakolagana ate na busiraamu munno olaba ensi eno gye tuwangaaliramu Allah yatutonda yasinga otumanya era lwekyobola mu nsi eno Allah yateekamu ebitonde byonna mulimu abasiraamu mulimu n'abatali basiraamu mulimu n'ab'enzikiriza endala mulimu n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono gye bali naye abantu abo tutaana okubeera nga tuwangaala nabo mu mpangalo esinga okuba ennungi gy'ogula ekintu gyakigula era kati Allah wabanga ffe abasiraamu yateekera mu nsi eno abasiraamu n'ab'enzikiriza endala tuteekeddwa okuba ekyokulabirako ekigenda okusikiriza bali otwegattako mu bulungi ako seeka akaagadde tubeere byakulabirako bisikirize abantu abalala babeere ekyo kyetukola ki kyetwagala olaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakowoola abantu okudda eri Allah kubanga Allah yamutuma okowoola abantu baddaani eri Allah basiramuke naye ekyasinga okusiramula abantu yali neeyisa ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era baatandika omutuuma erinnya ne bamuyita ne bamugamba as-sadiqu al-amin omwesigwa omwogezi w'amazima ate omwesigwa naye tiyabalemerako kugamba nti nno abafiirako bufiizi siramuka tegeddwa okusiramuka ekyo kiveeko wabula enneeyisaaye yakuba abantu okusiramuka yasikiriza entambula ye enjogera ye ensanyuka ye ennyambala ye obuntu bulamu bwe kwegamba empisa za nnabbi zakola kinene nnyo abantu abataali basiraamu mu kiseera ekyo okusiramuka naye ffe twagala twogera ebigambo nga n'ekigambo kyoyogera tisobola kuluŋŋamya muntu kigambo kimwogerayo kubanga enjogera gye twogeramu abamu si nnungi lujja wemba nkusanze ng'okola ezambi ng'okola ekyonoono nyina kwogerako naawe ntya olina mugamba otya lujja era kigendererwa kinga omugamba ekyokulabirako ng'ogenda kuyisaawo ako olabye abaana osanze abaana owaka ennaku zino abaana bali mu holiday era tubatumirako bonna abaana abawumudde nze nsomesa ku Kinaawa high school Kyengera Mugongo main campus era abaana baffe bawumudde alhamdulillah era tusomesa eddiini naddala mu holidays era amasomero gyegali agasomesa eddiini mu holiday naye enkuza y'abaana tugeze osanza abaana ennaku zino bali ku TV smart TV balina eno gye bayita DVD bataddemu CD ey'obuseegu abamu bagenda kati ku YouTube abamu bagenda ku YouTube kale osanze omwana tuwamugulira simu ng'agirina naye ng'alaba eby'obuseegu kati ng'omuzadde kikyokola okola ki okola ekyokuba omwana omusambesambe sanze omwana ali ku TV alaba ebitali bituufu okola ki mwana wo wosanga omwana wo ng'alaba pono okola ki kibuuzo nno yes wosanga omwana wo ng'alaba pono maama taata okola otya wosanga omwana wo ng'alaba ebitali birungi omuzadde ng'ayakuzibwa omuzadde ng'ayina ku magezi oyina mwana mugamba mwana wange sooka oggyemu byolaba byobadde olaba si birungi kati munoonyezeeyo kasidde akajja mu egiye laba kano otandika omunnyonnyola mpolampola omukoleko omukwano mugambe byolaba ani yabikuwadde kwegamba otandika omubeera ng'omujja ku sobi gy'abadde akola mu bulungi nga tomukambuwalidde nga tomukubye kumusambasamba ffe ekyasinga otutamya eddiini nga tugisoma ekyasinga otutamya mu ddiini nga tugisoma okusoma eddiini kubanga eddiini tetutamanga naye nga tusoma eddiini be bawaalimu ab'edda be basheeke baffe ab'edda abatusomesanga eddiini nga batukuba mu nkuba etali nnungi n'akusambasamba aba yagadde okukuba n'akukuba mu mutwe n'akukuba mu mikono n'akukuba mu kiwatu n'akukuba mu mugongo kwegamba n'osoma eddiini ng'okankana ng'otya naye singa badallah abazadde baffe batwagasa bwagasa bakoze eki batwagasa bwagasa eddiini yaffe ey'obusiraamu singa oluvannyuma lwa Allah abantu abasinga okuba abangi bali wala mu ddiini abamu baatoloka mu masomero lwakubeera nga
ensomesa gye babasomesaamu eddiini yali nkambwe. Obukambwe bwaliwo. Kati basiramu badaffe ku lujja ensonga gy'aliko ebadde enkulu nnyo. Okugimanya abantu tobaagassa eddiini, si kubavoola, si kubavuma, si kubakakkanya. Naffe abawaali mutaffe b'amasheekhe twewe ekitiibwa. Seeka munno waaba alina kyasomesezza nga tokanyiza naye ensi eno eri Global Village mukubireko kasimu bambe Sheikh Zubado salamu alaikum jangu tulieko ku kyemisana kade ebifo webiri mutwaleko ku sijje mutwaleko KFC kale muyite mu makagu mugambe ensonga gye wakonyeeko ku social media wagikonyeko mu nsonga etali nnungi naye omubaka Allah agamba bwati n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayigiriza bwati omuntu omugambe naye ddayo ogimenyewo naye ffe twagala nnyo ensomesa eyo ekambwe yekweraga amaanyi si birungi era si bituufu. Sheikh Zubado ono wanjawulo atya twali ku dduwa eya mukadde maama wa Kalo Nantongo yali azze ng'asigadde mu mmotoka naye Kalo yaŋŋamba nti maama olwawulira ng'otandise osoma edduwa n'afuluma mu mmotoka amwekanga ali munda mu tenti ng'agamba nti Sheikh Zubado asabira bamaama sobola kusigalayo. Bannaye njagala okuyisaawo kano ku lulujja Kafton okubeera nga njozaayoza my sister Kalo Nantongo omwami gwe yafuna mutabani wa Papa Misach naye nno yajja twali naye ku mukolo ogwera yaliwo Kalo yagula ne Quran n'omwami waffe yaliwo yaliwo bambi tubebaza may Allah bless your marriage. Kale Nantongo tubasabira ebintu bisatu mu fumbo bammwe Allah abawe victory Allah abawe success Allah abawe blessings. Bannaye Kalo oyo alina omutima omulungi ate n'omuvubuka gwe yafuna alina omulungi ate ne taata w'omuvubuka bonna ne bazadde ba Kalo Nantongo balungi. Allah akbar ddala Allah nsaba buli muntu omulungi amuwa omuntu omulungi. Allah kyeyagamba mu Qur'ani ng'abuuza mu surati Rahman mu surati ki Rahman yabuuza ekibuuzo ekigamba hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Omuntu waakola ekintu ekirungi tasobola kufuna kirungi sobola. Yes, omuntu waba mulungi era afuna abalungi ow'ekirungi ofuna kirungi era onooba ng'olina agatima agabi ng'oli mubi ojja kudiringa nababi banno. Ffe mutuleke ne Kafton lujja tweyagale kubanga tuli balungi ku mulungi tweyagala alhamdulillah ambeererawo mubeererawo ambeererawo nange mubeererawo kikulu nnyo ekiruma Kafton lujja kyekinnuma ekinsanyusa Kafton lujja kyekinsanyusa kwegamba abalungi muteekeddwa okuba n'abalungi bannammwe. Yes.